Yes, alright. Kakati wenjogerera nga Paul Kagame ensonga zamuvudde dda mu ngalo, ebintu byamuvudde dda mu ngalo, gwe mukwano gwange ali yampuliriza, birungi si birungi, amawulire agaakafuluma okuva mu ggwanga erya US si malungi oba si birungi eri Paul Kagame. Bigenda bitya? Tunuulira, wuliriza, wekkaanye. Oli ku Yugi Updates TV kosinziro bango otuwuliriza, gwe natanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga naawe oli omu kwabo batweyungako. Mbalamusizaako mwasuze mutyeyo mukulike obwakedde, kansubire nti ebintu bitambudde bulungi, bitambula mayidaadi sana. Ngina maaso n'okusaasira mu mwena mwenna abalinamu obuvune, abalinamu obukosefu nti Mukama Katonda agende maaso n'okubeera nga abasiba ekimyu n'okubasaasira, musobole okubanga mufubane ku matu mufunemu oluwejjawejja. Kale nno tuba tusumuludde essaawa za kakati. Wali ewala wandibadde oyanguwako ne tuba nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutunuulira ensonga semasonga ezigenda mu maaso mu East Africa. Oba oliawo ensonga zino zonna tuzigattagatta tumaliriza tukomekeredde mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni essaawa yonna mwandiraba ku ligiimu eno ng'ekwatamu obwanguwa eyamuka nga bakwatamu obwabwe balekulira eggwanga lyattu Uganda. Olw'ensonga nti Paul Kagame ebintu byamubijjidde dda, byamuvudde mu out of his control, era kati si yabikontrolinga. Kiki ekyavuddeko kalumanywera munnange olunaku ennaku eziyise emabega nga Paul Kagame agenda mu maaso nakuba pulaani ng'agamba n'abasajja nyinza nti obbatiisatiisa, ali ku basajja abazungu ng'akuba pulaani ng'ekijja ayinza obbatiisatiisaamu. Era mu pulaani ze yakubye n'amaliriza n'ekikolwa ekyabateemudde emmeeme. Jjukira nti nno eggwanga erya Amerika lize lisanctioninga eggwanga erya Rwanda. Babakubye sanctions nnyingi nnyo saako n'amagye gaabwe. Tebakoma ku magye gokka, ne bagenda nga balondamu ssekinnoomu ba military commanders nga baba sanctioning omu k'omu. Tebakoma okwo ne bafirizinga na assets zaabwe okwotolola amawanga agayinamu enkolagana n'eggwanga erya Amerika. Ne bawunzika nga Rwanda bagitayitinze mu sanctions. Tebakoma okwo ne babagoba ne mu UN missions saako ne operations ezikolebwa mawanga amalala. Kakati eggwanga lya Rwanda ne lyesanga nga liri mu kattu, ekonomi yaayo ne beesanga nga ekonomi egenda mu maaso n'okubeera ng'esereba. Ng'omukwano gwange mpuliriza nanti nkugambye oli ku Yugi Updates TV. Kakati Paul Kagame oli abitunuulidde nnyo n'agezaako okwewozaako, n'akwata ku ttama nga tabitegeera, n'alaba nga basajja ye bamutaddeko sanctions, yes tebakyakyusaamu. Ate ekyaleeta kalumanywera Donald Trump kugenda mu maaso n'okusayininga endagaano y'ebyobugagga n'eggwanga erya DRC ne Felix Tshisekedi. Kakati kino kyabakuba ekikwe. Waki ngamba kyabakuba ekikwe? Ne tuba nga twogerera mu puluulo si mu ssinjula nti bano ababiri, Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Paul Kagame ow'e Rwanda, bano bombiriri bassa mu kimu. Ensonga zonna ezanizanyiddwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame yagenda maaso n'okuzannya empiki ezo. Kati bwe basanctioninga Paul Kagame, abasajja bakimanyi bulungi nnyo baba balina gwe banyweza Yoweri Museveni tumuhabura. Kantu ako kawulidde. Kakati basajja bano we batudde ne bateeseganya nga laba ekyokukola kyeki. Paul Kagame kye yakoze kwegenda mu maaso n'akola ekikola ekyanyiziza abasajja bano bannange. Yabakutte ewaluma n'agenda n'agugumula n'ayungula omuwanvu n'omumpi abanyamulenge abawangalira mu Washington DC n'abafujjirira mbu omusimbi bagende maaso ne ku nguudo ku streets za America, bagende maaso n'okwekalakaasa nga bagamba bakooye amasasa agagenda maaso okuttibwa okugenda maaso nga batta abayekera ba M23 oba abanyamulenge abawangalira mu Lake Regions mu Eastern Democratic Republic of Congo, naddala abayekera bano aba M23. Era beekalakaasizza nnyo, naye omuzungu n'agamba wacha weewe tubalaba ebigenda maaso, temunooza nti no tuli bazibe. Kakati ekikola ekyakoleddwa kino nno kyatanudde butanuzi Donald Trump
n'agamba we mutye mukoze era ekyo kye mwagala okukola, n'asalawo nga ye okukola ekikolwa kino wammanga. Nga sinnakikuwa ekyatuuse ku Paul Kagame, njagala osooka olabe abasajja be yayungudde na nteekateeka ki ze babadde nazo ze babadde baagala okutuusa ku ggwanga mu ggwanga erya US. We need justice! 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 We need justice! Justice! Kakati okukola ekikolwa ekyo abasajja yabatanudde butanuzi, banywezeza bunyweza mu sanctions. Abasajja bagenze mu maaso n'okwongera ku nvumbo, era kye baddiridde okukola kwe kusanctioninga mwenye yennyini Paul Kagame saako ne famire ye babakubye sanction kye babadde tebasuubira. Nagambye oli ku Yugi Update TV kusinzira obbanga otuuliriza. Nga bwe nkugambye musajja mukulu ono ebintu byamuvudde mu control. Njagala owulirize. Eggwanga erya Rwanda eri pulezidenti waabwe Paul Kagame kigambibwa nti eggwanga erya Amerika oluvannyuma lw'abanyamulengo okuva mu kwekalakaasa oba okulaga demonstration mu Washington DC mu streets za White House, Donald Trump kye yakoze badinayinze pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame okumuwa visa emukkiriza okuyingira mu United States. Ekintu ky'obadde olabanga ekitasoboka omukulembeze okubanga mmibwa visa emuyingiza mu ggwanga erya Amerika. Era ye Donald Trump agenda maaso n'okwongera akazito, okwongera frustrations ku ggwanga erya Rwanda, era ng'abagamba gye munaakomya okubanga temwithdrawing amagye gammwe mu Democratic Republic of Congo gye tugenda okukoma okubanga tuba sanctioninga. Kakati nno pressure yeeyongedde. Trump yakonsideringa ng'agamba amayengo ga sanctions gano gatagetinze eggwanga erya Rwanda lyonna ne gavumenti ye, era abantu b'eggwanga erya Rwanda kano kabanga kabonero gye bali ke kaseera baprotectinga eggwanga lyabwe. Singa sanctions zino zigenda maaso n'okuhiitinga, ekonomi yaabwe eyinza okusereba, eyinza okusafaringa deeply decades of decades, emyaka nga 3 nga bakyawera ennemba na sanctions zino ng'ekonomi eri wansi mu kaseera katono nnyo. Singa anaaba Paul Kagame tagondedde musajja ono mu Amerika kyayagala, amugamba olina okuwithdrawinga amajeego ogajja mu ggwanga erya DRC ogolese mu ggwanga lyo, ozze emirembe, ojjemu conflicts, ojjemu entalo. Kakati kye bakoze kwe kusanctioninga Paul Kagame, era n'ekimusanctioningisa kwe kugaana okuggyayo amajeege mu Eastern Democratic Republic of Congo nga yeekwasa mbu those are security measures ze. Ekitongole kya African Union nakyo kivuddeyo ku nsonga y'emu. Oluvannyuma lw'okulaba akatambi nga Paul Kagame agenda maaso n'okwewaana nti those are security measures, era bo beebuuza ebibuuzo wano wammanga bye ngenda okuba nga nkuwa. African Union bo bagamba Paul Kagame says anyone who wants to pass through Rwanda to liberate Congo is welcomed. Bamugambye nti Paul Kagame ogamba omuntu yenna ayagala okuliberatinga oba okununula eggwanga erya Congo waba ayagala
okuyita mu ggwanga erya Rwanda ng'ayagala kulibaleetinga ggwanga lya Congo bamwaniriza. Oba okitegedde ekyo? So let's be honest. Information eva ku mukutu ogwa African Union nga bagamba bannange tubeere honest. Ekimala tubeere benkanya. If anyone wants to liberate Rwanda, should Congo also allow them to pass through Congo? Kubanga wano Po Kagame agamba nti omuntu yenna ayagala okununula eggwanga erya Congo wabanga ayagala kuyita mu ggwanga erya Rwanda bamwaniriza. Kati bagamba tudde mu bwenkanya. Amazima singa tugamba Congo egamba omuntu yenna ayagala okununula okulibaleetinga eggwanga erya Rwanda bayite mu ggwanga erya Congo, kinaabeera feya. Era bano bagambe it calls it a defense against the FDRA, but on the ground what people see are accusation of war crime and civilians paying the price. Bagamba nti ye kyayita okudefendinga measures, security measures eri amagye ga FDLR. Bagamba mbu abahutu abagenda maaso n'okumujojoza. Agamba ku ground abantu engeri gye bakirabamu kino bakirabanga war crime, bumenyi bw'amateeka, kubanga ba civilians bantu ba bulijjo be bagenda maaso n'okusasulira omuwendo gwakyo, be bafa, be babonaabona, be badisplacingibwa, be bafiirwako ebyabwe. Ninga lwaki lonna olw'okuba Po Kagame olw'okuba eggwanga erya Rwanda reproviding security measures mu ggwanga eritali lyayo erya Democratic Republic of Congo, gw'olaba nga kijja. Bino bivudde ku mukutu ogwa African Union. Nyongera okusomera. So whose lives matters more? Why is it acceptable for Congolese families to suffer while others demand safety? Bagamba nga lwaki bebuuza nti bulamu bwani obuyina okubeera ensonga obumiininga. Lwaki bakkiriza obulamu ne famire zaabo abakongo okubanga zibonaabona nga bafa, mbu olw'okuba abalala badimandinga sefute, mbu olw'okuba Rwanda agezaako ye agamba nno Po Kagame nti aprovidinga security mu Democratic Republic of Congo mu Eastern Regions, mbu asobole okubeera nga aprovidinga safety eri eggwanga lye erya Rwanda. Kyoba nti buno obutabanguko bwateekayo ne conflicts ne instabilities zaateeka mu ggwanga erya DRC bo si bantu era si ggwanga. Bo bagenda abakongo bagende maaso n'okubonaabona olw'okuba omukulu ssebo ye aprovidinga security measures mu ggwanga eritali lirye. You can't preach security for one nation while bringing insecurity to others. The world is watching. Sanctions are coming. Bagambye tosobola kubeera nga opreachinga security eri eggwanga erimu kyokka ate nga kyokola ekikolwa ky'okozesa otteeka security mu ggwanga erimu kireeta insecurity ku mawanga amalala. Era ne bamugamba eggwanga likulaba era weerinde sanctions zijja. Ebyo babadde baakabimugamba babadde nga batemezza ku Donald Trump, era sanctions ezirumirawo mbagirawa oluvannyuma lwa Po Kagame okubanga agaaniddwa oba nga amiddwa visa eyo emwongera mu ggwanga erya United States of America. Kakati wabaddewo akasattiro, Po Kagame akubye amasimu agenze maaso n'okukoowoola, akubye obusimu, akubidde baani ne baani asobole okubeera nga ataasibwa, naye era tebikoze. Abasajja basigadde bali gumite. Bo bano abasajja njagala nkikutegeeze, we baba basazeewo baba basazeewo. We baba bagambye ekintu gwe n'obaziimuula kitegeeza bagenda tteeka ekintu ekyo mu nkola, kubanga bo tebateeseganya, bakuwa chance emu. Akubye akasimu bannanga abasajja mubagambe tuteese kino na kino, abasajja bagaanye. Basazeewo okubanga ensonga eno baagala bakole ki, bagikomekkereze. Bakooye okubanga Po Kagame ateeka ejjoogo mu Africa, mu East Africa, olw'okubanga ayagala ebyobugagga
tosobola kugamba nti nno ogenda teekawo security ku ggwanga lyo ate ng'eggwanga erala literawo insecurity abantu bafa. Naye nga wenkugambye ensonga eno tagiriimu omuntu omu. Ensonga eno kuliko kabwejuumira mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura be bagenda maaso n'okubeera nga bazannya akazannyo kano. Era ensonga yonna amapeesa aganyiga Paul Kagame gaba ganyiga mwami Yoweri Kaguta Museveni, era abazungu bano bakikola bakigenderedde. Ekyo njagala okitegeere. Bino babikola babigenderedde, bamanyi nti no buli we banyigiriza ono era amapeesa ga mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura baba baganyizeemu. Ekyo badde tonna kitegeera naye ke kaseera okitegeere. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza gwa tannatweyungako mukwano gwange nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kakati nno embeera weetyo weeri, embeera ng'egagidde Paul Kagame ow'e Rwanda. Ekonomi y'eggwanga erya Rwanda jjukira ebadde ku lusuubo. Kati musajja mukulu ne bagenda maaso n'okumwongerako sanctions ate ekonomi eba yeeyongera kusereba. Kitegeeza eggwanga erya Rwanda ligoyinze into economic crisis, kitwandise economic depression, akatyabaga k'ebyenfuna kubanga tebakyalina buyambi foreign aids eziva mu mawanga ag'ebunaayira. Jjukira eggwanga erya Germany, Belgium, France, UK, US bonna bamusanctioninga, bamuga tugenda kuddamu kufuna buyambi, ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyenkulaakulana, byonna mmye Paul Kagame takyabifuna. Kakitegeeza ki? Mission z'abadde agenda maaso n'okukola mu nsi ez'ewabweru eza United Nations takyazikola, baazimugaana era n'amagye ge ne gagobwayo mu kitongole kino. Okitegedde ekintu ekyo? Kati bamufunzizza right, left, center. Kakati ani gwe kisinga okukosa? Eno ensonga mwami Yoweri Kaguta Museveni awulira obujijimbi nga bumujijiira kubanga bano we bagenda mu maaso n'okupulaninga buli kimu ekigenda mu maaso bakipulaninga aba babiri. Paul Kagame ekimuleetera obuzibu mwami Yoweri Kaguta Museveni kino kankigambe, we baava mu American Accords ez'okusayininga endagaano n'eggwanga erya DRC ez'obugagga, Paul Kagame yakkiriza era ne basayininga endagaano. Ne baatuuka ekiseera ne bakitunulamu ne mwami tumuhabura nga balaba tebakifuna bulungi, ne bagamba bwediime gaana kubanga ajjukira bano ababiri ng'endagaano eno tennasayiningibwa eya America ne DRC. Rwanda, Paul Kagame ne mwami Yoweri Kaguta Museveni be baateranga okujja ebyobugagga mu DRC ne babikukusa ne babiguza mu ggwanga erya America saako ne mu ggwanga erya Isirairi. Kakati America waasayininga ne DRC, kitegeeza ekkubo oba enfuna ennyingiza income eyo ebeegenze. Baba sayininze endagaano, ebyali mu ndagaano totutabaalanga tukakkirizibwa kujjayo bya bugagga mu ggwanga liri, kati nze avunaanyizibwa mbijjayo kyere. Balaba nga kibakuba. Kakati namugamba gaanako, yasimulako, nkwasimula byebyo byavuddemu. Bagezezaako kisindiikiriza era bagezaako n'okulaga wano ewaka mu Uganda nti nno watebenkedde mirembe, tewali wadde conflict, tewali ntalo, wabula ssaawa yonna ng'obana abasajja kasitola nga batandise okuteekako sanctions, manya tebalina kye bakwagaza, tebalina kye bakwetaaza. Kitegeeza emirimu gye badde bakozesa gyonna giwedde, gikomekkerezeddwa. Ekyo zino kitegeera. Kakati ekyokukwata Banyamulenge abatuusi okubateeka mu ssente okuprotestinga mu Washington DC kizadde kalumanywera, era sanctions zirumye, bongedde okunyweza nnatti. Ngenda maaso n'okusomera nga bwe nkugambye nti Paul Kagame ye agenda maaso n'okudeployinga amagye ge mu DRC n'abayeekera ba M23 nga kibadde kyogerebwa nti y'omu ku bababaakinga. Kino abadde akyegaana naye ebitongole bimaze okukakasa. America yamala dde okukakasa nti ono Paul Kagame ya defending abajaasi bano aba M23 era yabatendeka, yabawa ne equipments. Kati n'olwekyo America kye yakola kwe kutendeka amagye g'eggwanga erya DRC ne bagenda maaso n'okuba nga bafuna equipments ez'amaanyi ne training ne skills, ne batandika okulwanyisa abayeekera ba M23 era babadde bafugazza nga babatuusiza ku nfyete ku extent ewanika. Bakava jjo juzi
mu ntuula mu samiti mu Switzerland okuteeseganya era ebaako ne bateeseganya oba oli abo ebimu babiteeka mu nkola emu tebyagenda mu nkola. Kaakati nga n'ekigendererwa baagala Paul Kagame ono awithdrawinga amagye ge aleme kuddamu kubaakinga n'abayeekera bano aba M23. Naye ye Paul Kagame nga wenkugambye agamba zeezo ateekayo security measures oprotecting eggwanga lye eri amagye g'abahutu obutalumbagana obutakomyawo 1994 Rwanda genocide. Kaakati ng'agamba protecting gains mu ggwanga eritali lirye era n'agamba omuntu yenna ng'awulira nga conflicts zino byo Paul Kagame yaziteekayo ayaniriza buli muntu asobola okubeera ng'agenda kuteekawo stability mu ggwanga erya DRC mbwayitire mu ggwanga lye ajjamu omwaganya. Ekintu nno ekizibu ennyo kino nno abadde ng'abasoomooza ng'abaŋoola era abasajja kye bakoze ne bagamba omusajja wammwe muwulira waayogera. Jjukira nno olutalo olugenda mu maaso lutwala bulamu ye lwali mu kusaagirako. Saagala kubanga nkuleka bbali kansonga nkulaga ekigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo n'oluvannyuma tweyongereyo. Kakati nno tukimanyi bulungi nnyo mu March mu mwaka ogwa 2026 guno gwenyini gwe tulimu United States Department of State ya imposing a visa restriction ku several senior Rwandanese officers omwo nga mwe muli military officers era nga babalanga okuba nga bagenda maaso n'okukumamu instability egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ripooti yafulumizibwa mu April wa 2026 ng'egamba nti restriction zino ziri specifically era zaafekitinga eggwanga erya Rwanda saako n'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame saako ne ba members mu family era abo bagenda maaso n'okubeera nga bagaanibwa visa ezibayingiza mu ggwanga erya US. Bino nno tebyanyigiramu Paul Kagame yekka ne family ye byagitwaliramu ne family members ba Paul Kagame nga family tebakkirizibwa kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga erya US. Awo ensonga we zituuse era restriction zino zaali part oba obumu ku bukunizo US bwe yali ekozesa okupressurizinga no campaigninga ceasefire mu Democratic Republic of Congo era nga bagenda maaso n'oziteekawo olw'ensonga nti Paul Kagame ne gavumenti ye basobole okuba nga barespectinga mediations peace agreements ezasayiningibwa mu Washington DC mu mwaka ogwa 2025 era nga bagenda maaso n'okuteekawo sanctions zino basobole okubeera nga bajjawo instability ezigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era bagenda maaso n'okutagetinga ba individuals ba military officers nga bagamba nti bano ba undermininga regional peace nga basuggestinga nti nno instabilities ne conflict ezigenda maaso mu Eastern DRC Paul Kagame aziinamu omukono. US egenda maaso n'okubanga erumiriza Rwanda okusupportinga abayeekera bano aba M23 era actions ezaateekingibwa mu bwangu amateeka gakolerawo nga bagamba nti Paul Kagame n'eggwanga erya Rwanda badeservinga okubeera nga ba sanctions zino okusobola okujja instability mu ggwanga eritali lyabwe.
era tulabanga Paul Kagame avaayo nga yeegaana ensonga zino nga gabannange nno bino ensonga muzinsibako nenze munsibako matu ga mbuzi kundi isango. Nakugambye mu ntandika y'omwaka ogwa 2025 abayeekera ba M23 baasalako eggwanga erya DRC ne bawamba ekibuga Goma, Bukavu ne airport eyitibwa Buvuma. Tebaakoma okwo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bawamba ne butawuni obwali buliraanyeewo okugeza nga Uvira, Omumbwe, eyona mu Northern Kivu ne basenserayo. Buli kaalo akaaliko ebirombe ebyo by'obugagga mineral sites bagenda maaso n'okukawamba n'okukeddiza. Era ne basiisira ne bakyusa n'administration ne bawamba obuyinza eyo ne bakyusa ne systems, banking system, education system, buli kimu ne bagenda maaso n'okikyusa ng'era akabonero akalaga nti nno bano baali bamaze okuba nga bawamba obuyinza nga beekwasa ensonga mbu bo balwanirira ddembe lyabwe, they are fighting for their justice, era balwanirira bantu baabwe mbu babonyaabonyezebwa gavumenti ya Kinshasa eya DRC. Era ne bagamba abantu tuzze kubanunula eri omusajja agenda maaso n'okubatta n'okubanunula, era nga bagamba nti bazze okumalawo obusosoze obugenda maaso n'okuspreadingibwa ne gavumenti ya DRC. Bino byonna babyogera naye tiwaliwo obujulizi bukakasa. Era bwe babadde mu Washington nga beekalakaasa, omuzungu abatunuulidde n'abagamba wabanga Paul Kagame atuuse president eteekamu abantu bano ssente bagende maaso n'okwekalakaasa, kino tekigenda kukola. Era ekivuddeko bamusanctioninze mbongedde ku sanctioninga ggwanga lye ekigenda okuleetera akatyabaga eggwanga lye mu byenfuna, economy egenda kuddirira. So naye bamukukidde obutaddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga erya US oluvannyuma lw'omuteekako visa ban. Eyo ensonga nagibannyonnyodde dda era mwagitegedde. Oli ku Yugi Update TV gw'atannatweyungako ngutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe weekiri. Abajja mu comment section mbaagala nnyo, mbeebaza kyansuso, mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano. Kati oyinza okubuuza nti ki ekiddako? Ekiddako ki singa Paul Kagame agaanirwa ddala completely obutaddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga erya USA? Kijja mukosa nnyo. Era olaba kati akubye amasimu okwetaawuluzaako ensonga eno niye ekyalemye. Lwaki? Kigeze enteekateeka ze balina ne pulaani zaabwe ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura zigenda kuba nga zifudde ettogge olw'ensonga nti ono yabadde master planner. Kakati abasajja bano abazungu si basiru, bagenda mu maaso ne sanctions zonna ozikuba Mwami Yoweri Kaguta Museveni indirectly nga bazikuba Paul Kagame kuba bakimanyi ono ye pesa lyakulembeza. Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Kagame lye pesa lyakulembeza okusobola okugenda maaso n'otuukiriza ebikolwa byabwe bagenda maaso n'otuukiriza mu Democratic Republic of Congo. Era mu byo byasanguza Trump tuwulira ng'anyiga ku ggwanga lya Uganda oba ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni with the maximum respect, akimanyi nti onazza alwana entalo mu Democratic Republic of Congo, so si ye muntu gw'ayinza okuddaawo okweŋŋanga amangu okumuttira reputation, naye nga bakyanoonya engeri gye bamusanctioningamu ng'ekyabuze kati bategedde nti ono yazannyira ono emizannyo ne bagenda mu maaso buli sanctions ze bandikubye Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura bazikuba Paul Kagame ow'e Rwanda. Oluvannyuma nkugambye Omumerika olw'okuba nti yasayininga accords zino ez'emirembe tayinza kuwa mwaganya Paul Kagame kugenda mu maaso na kutumbula instability mu Eastern regions eyo mu Islands eza DRC. Eddembe lirina okutebenkerayo oba baagala tebaagala. America alina osimayo ebyobugagga, alina okuleeta ba investors, alina okukolayo companies ye nga waakyogera. Companies zino nno ayagala zigende maaso n'okubeera nga ze-extractinga minerals nga ziva mu ggwanga erya DRC nga zoolekera mu ggwanga erya America. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obbonga otuwuliriza, nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo. Olw'obudde nti obudde tebuli naffe, gwe mukwano gwange mpuliriza, mbadde njagala mbongereyo naye kirabika kankome wano. Katugendeko mu comment section. Bot weepiiyo webale kuweereza obubaka obutuuse. Abanya webale obubaka obutuuse. Onaani Emily Kabanda webale kuweereza, webale kubeerako, webale kubeerako Emily Kabanda obubaka obutuuse. Ani omulala wano? Maria Matovu naawe obubaka obutuuse. Nakabira
Fiona Nankabirwa Fiona obubaka bwo butuuse. Sentongo David obubaka bwo butuuse. Mubale kujja mu comment section. Bannange munzikirize nkome wano abalala tunabasoma olwindi. Mbagala nnyo mweraba.